Banna NRM abeegattira mu kabondo ka Lift Age Limit NRM Task Force okuva mu division y'e Makindye baweze nga bwe batagenda kuwera okutuusa nga Parliament ebawadde endowooza yaayo ku kiteeso ky'emyaka omukozi wa gavumenti kw'alina okuwummulira. Okusinziira ku ssentebe wa kabondo kano ba Jane Alex baatwalayo okwemulugunya kwabwe nga 15 omwezi oguwedde nga baakulekera avunaanyizibwa ku by'amawulire mu Parliament. Ono agasseeko nti singa ennaku z'omwezi 17 omwezi guno zituuka nga tebaddiddwamu sipiika bakulumba Parliament. Sipiika of Parliament singa takiyita mu bwangu ennaku z'omwezi 17 byogwa omwezi guno tugendayo oba yagala batakola ki? Bo abakulembeze abalala okuva mu division y'e Makindye balaze obutali bumativu bwabwe eri ensonga y'ekkomo ku myaka omukozi wa gavumenti kwawummulira. Tesobola kuva mu income state nga we are ignoring the experienced leaders. Bw'otula mu nsi zonna nja kwabuka lwa Africa. Nigeria, Tunisia yalonda omuvubuka omuto abeere pulezidenti wa Tunisia. Naye waliwo yakola tebyasanyusa Batunisia, gavumenti ya Tunisia neekomyawo mwaka omusajja omukulu emyaka 84. Eggwanga lifiirwa ssente, twetaaga abantu abo babe nga basigala nga bakyakola okutuusa nga ddala batuuse ku myaka egyoga nti kati bagwanidde ddala okuwummula. Naye otherwise bwe tutakikola ekyo tusigala tusasula ssente nnyingi nnyo ezigenda kubayalinga contract era n'amawanga ag'ebweru gabeesunga okubatwala kubanga galaba balamu omulamwa. Guno omulembe gwa kuyiiya si gwa kugamba bugambi nti bajja tuwakula emirimu bajja kukola ki. Omulembe guno balatukkiriza okuyiiya era abavubuka bwe bayiiya ffe tugula ebintu byabwe ate ne tubawa amagezi. Ntunuulira abakyala ng'omukyala mugwaya abo bakyala bakulu naye bakyala balina amagezi, bakyala basenninde, bakyala balina amagezi. Amerika kyambadde oba tunuulira nga bakyala bakulu naye ng'ate bakola ekintu ne babanga omuvubuka bamuzimba kyakoze ne basobola okuwa amagezi. Bano basabye ne gavumenti eyongeze ku myaka gy'ekisanja okuva ku myaka 5 okutuuka ku myaka 7. Kinajjukirwa nti omubaka wa munisipaali ya Nakifuma Kafeero Ssekitoleko yavaayo n'ayanjula ekiteeso kye eri Parliament ku ky'okujja ekkomo ku myaka omukozi wa gavumenti kwawummulira kubanga eggwanga lifiirwa kinene abantu bano bwe bawummuzibwa ng'ate bakyalimu embavu. Ssenyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.